Ng'abazadde bateekateeka okuzza abaana baabwe mu masomero mu ssomo olusooka olw'omwaka guno, ab'ebyokwerinda mu Kampala n'emiriraano babalabudde obutamala gatwala abaana baabwe mu masomero nga tebamaze kugeekenneenya naddala ku nneeyisa yaago, kubanga kati omuze gw'omukwano ogw'ekifuulannenge gusaasaanidde mu masomero ekigenda okusaanyaawo eggwanga. Twaleeta bakyogerako kati nze nkyogedde. Kati naawe nange buli omu agende ayogerere abaana. That is ebeera enjiri ya ggwanga lyonna lya Afrika yonna. Nti ffe abaddugavu Obisiyaga eyo si ddiini yaffe era tugivumirira. Omulinyankolera kyetukukyena tugikyena. Okulabula kuno kuvudde eri aduumira ebikwekweto mu ggye lya Updf mu Kampala n'emiriraano Kano Fred Mwesige ng'abadde wamu n'omubaka wa Pulezidenti mu Kawempe Walugembe Sulaiman wamu n'omukwanaganya w'ebyobufuzi mu ggye lya Updf Major Eric Musinguzi bwe babadde bakola bulungi bwansi mu katale k'Ekinyatta wamu ne Nankaki mu Kawempe nga beetegekera olunaku lwa Tarehe 6 olugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi guno. Bano bayodde kasasiro okwetooloola obutale buno obubiri nga kino kikolebwa okunyweza enkolagana yaabwe ne bannayuganda. Kano Mwesige agamba nti ng'ab'ebyokwerinda beeraliikirivu olw'omukwano ogw'ekifuulannenge ogusaasaanidde amasomero nga kye kiseera bannayuganda okuvaayo balwanyise omuze guno kuba gwa kusaanyaawo eggwanga. Beeraliikirivu ng'omuzadde, ng'omukulembeze, ng'Omuafirika olaba nti waliwo gurupu z'abantu abatukakako eddiini etali yaffe. Eyo ddiini si y'abaddugavu era nkivumirira. Nsaba n'abazadde buli omu alondoola omwana we alabe emikwano gye gy'alina abeera wa ku ssaawa mmeka. Bannange tulwane ku baana baffe tewali agenda okubalwanako. Annyonnyodde ku bukulu bw'olunaku olwa Tarehe 6 ng'agamba nti olunaku UPDF lwe yatondebwawo era n'asambajja ebyogerwa nti abantu abatalina musango bawambibwa. Bakutwala tebajja kuteeka mu kisaawe, bajja kuteeka mu kkomera, naye kati gwe bw'okikyusa n'okiyita okubuzaawo ate kati awo nange mba sijja kukikkiriza. Tewali byakubuzibwawo. Bantu balina ebintu byabwe bye bakola naye engeri gye tubafunamu gye batayagala okunnyonnyola. Ffe tubamanyi tubalondoola gwe mulimo gwaffe. RCC Walugembe Sulaiman akkaatirizza ekyabazadde okuba obulindaala nga balambula ku baana baabwe mu masomero gye baba batwaliddwa baleme kutwalibwa muze gwa Bisiyaga. Saba abazadde abaana abali mu Kawempe engeri gye tugenda mu biseera eby'ossomero mugoberera abaana ku masomero gye bagenda mu bisulo. Omuze ogw'Ebisiyaga muze mu binnyo, muze gugenze mu masomero bamanyira okuba nti byagaanibwemu. Naye kijja tukola bubi singa omuzadde onaakola kimu kyokka kyakukwata school fees n'ozitwalayo n'otasobola kufaayo okulaba nti oba oli awo ogoberera n'olaba omwana wo ku ssomero kikyali. Alabudde n'abavubuka obutetantala kuyingira buyeekera kuba bajja kufiira bwereere nga ensonga lwaki UPDF ezze mu bantu kibabeerere kyangu okubabuulira ebibaluma. Kubiriza n'okutegeeza abavubuka abantu bonna abasuubira okugenda mu bikolwa eby'obuyeekera ekyo kikyamu. Gavumenti ejja kukwata tojja kukola kikulu ekyo kigendamu nga gavumenti ekutegedde. Ye Major Musinguzi asinzidde no n'asaba abantu bonna okwenyigira mu nkola za gavumenti z'essaawo okubajja mu bwavu bazireetebwa nga zaabwe. Kuwagira nteekateeka za gavumenti, mwebale kwagala gye lyammwe, mwebala kwagala Uganda. Abakulembeze mu katale ka Kinyatta basabye abakungu bano okujjukiza Pulezidenti Museveni okutuukiriza kye yabasuubiza eky'okubazimbira akatale kuba bakolera bbali wa luguudo ekiteeka obulamu bwabwe mu matigga. Olw'amazaalibwa twagala okujjukiza omukulembeze w'eggwanga nti ffe nga bannakinyatta tetwagala nnyo kubeera wano ku kkubo, naye alina bye yatusuubiza naye ndowooza enteekateeka y'okujjukiza ebisuubizo bye byajja asuubiza n'okubiteeka mu nkola. Kinyatta yalibadde ekolebwako neefunibwa ekifo wano neeva ku kkubo nesobola okubeera nga tufuna ekifo ekyetongodde abasuubuzi ne bakola nga tebali Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.